bino si byakuteeba yange. Morris togeza nontire kirabo ky'okuteeba. Togeza nontire kirabo ky'okuteeba. Wekibangamu okuteeba kireke. Era obanga olese bunya kirabo kyange Morris nti Aisha nyaga ku surprising alwakuwadde ekirabo. Mungambe. Otherwise tanti gwe Morris. Ojja okuba obireese. Nyakugamba obizzeeyo. Tekisoboka naawe. Nja kugamba obizzeeyo ne woliba oleese ekyo gya kizzaayo. Siteeba birabo. Ate ebirabo by'okuteeba omuntu amanya ekimuli ku mutima n'amanya kituufu. Omuntu nze gwalowooza nze gwaliko. Abantu bakoze shege wano Aisha. Nedda ssebo. Nze tebampa birabo byakuteeba. Tebabimpa. Ate kale kitegeeza oba oyina bangi. Mba sirina bangi. Kati bw'oba oyina nze kalwaki batonteeba? Kati mba sinayagala kulagayo. Wa? Gy'oyagala nkuteebere. Anti oba ontebedde gwe toba ontebedde. Ati ya mu kamera? Mu kamera. Negwe Aisha omumanyi kitegeeza omuntu okuteebera mu kamera. Mpozinga mukyala wo. Wange ye gundi. Mpozinga mukyala wo banga baawo. Owewaka. Kati nno tulina n'ebitwali batulabyeko ng'alina mukyala wo owewaka. Omukyala n'amuweereza ebimuli ne bamugamba bino. Ebimuli yabikuwadde n'ateeba teyateeba mukyala we owewaka. Ate ngera gw'ateebye ye. Yalinayo omulala. Anti kati lwaki Aisha twegala. Anti kati kiri bwe kiti. Oyo asobola obba nga yalina mukyala we waka. Naye ng'amanyi mukyala we tasobola kola kintu bwe kityo. Kati ng'omulala gw'alina ebbali amumanyi kino asobola okukikola. Okitegeera. Kyova olaba kyamwanguyira okuteeba ow'ebbali. Naye ate ow'ewaka yali abimuwadde. Yali abimuwadde. Wadde erinnya teyateeba ly'ebbali. Mbadde manyi nti yateeba ono yennyini yabimuwa. Aisha kizibu nnyo okupredictinga. Akitegeeza ali tasuubira bwawaka kumuwa bimuli. Kati kyekyo kye nkugambye kati nawe kyekiri ky'ogambye mbu oyinza okuba n'omuntu nga tosuubira nti asobola kukola ekyo. Nze bw'abanga bba wange nga tubeera ffenna ewaka. Osobola omuteeba. Buli kirabo kyonna kyonna kiba kiki. Osobola omuteeba. Oba gwe okimpadde Morris. Nze njogera ye. Gomanyi. Kati tegeeza ebyokuteeba obikkiriza. Era bwe bampanga ebirabo nti oteebe. Oliraba nga nfumbiddwa. Oliraba nga nfumbiddwa. Awo nja kuteeba. Nga tuzze ku mbaga. Awo nja kuteeba. Netukulaba ng'osamba. Oba yabireese, oba si yabiweereza. Awo ojja kuteeba wewaka. Buli kimu yeye. Ekijja kijje. Buli kimu yeye. Oweweere oba amenyeka omutima amenyeke. Yamanyi. Yali wanga bantwala. Ye lwaki ongabira ebirabo ng'okimanyi ndi wa musajja. Ng'okimanyi bamaze okuntwala. Walina chance weeri wamaggo weebweru saawa zi. Chance weeri. Akyasobola okukola ki? Okugula ebirabo n'abimpa. Yes. Chance gikozese kati. Chance azikozese. Nekola abanga Aisha bamukoze bati. Akaweta. Totawaana. Mukwano tozunze ebirabo byo. Abizunze. Asobola obbireeta nga katugeze just manyi wali abantu abalina emitima ebinga just akuwa buwe. Tewali omuntu akuwa. Jali. Nedda baba. Morris jali. Aisha. Tewali omuntu asobola kuwa buwe. Ng'omuntu oyo yeesanga mutima gwe mugabi. Nga waba n'akatono akagabira ku muntu kati sikuwadde. Morris sikuwadde lotion. Ompadde lotion naye omanyi ebigambo by'ojogereddeko. Bigambo ki? Bwe tuvudde mu kamera tudde bali omanyi ebigambo by'ojogeredde. Waishe njogedde. Waliwo abantu nga emitima gyabwe migabi. Nga just agenda gamba bambi omwana oyo kangula kino kimuwanzanyira bulungi oba yankola kino. Ebyo birala Aisha. Birala ekyo kirala ky'okugamba nti nno gundi muwadde ekirabo kati ate nina ne gwe nalinda byeko. Kati kankubuuli nina gwe nalinda byeko nga bamuwa ebirabo ng'omuwala amuwa ebirabo naye ng'omuwala mu kumuwa ebirabo amugamba bannaye gwe gaayi onzanyira bulungi n'amusindikira abiri onzanyira bulungi ku birthday oyo gaayi omuwala yamuwa cake yali nungi namuteerako n'emitwalo gy'ali ana mu 5 ng'agamba nti naamukola ki
amusiima amuzanyira bulungi. Let alone bagenda boogera ku ssimu demu ng'asaba birala. N'amugamba nti sibimanyi ebyo nti kati kyogamba nawe tolaba bulijjo ebirabo byenkuwa nti bulijjo ebirabo bimpa ng'oŋŋamba nzannya bulungi mbu kyogamba gw'oli mwana muto. Nze ate oba wakiŋŋamba okitegeera nze oba tewakiŋŋamba kyogamba mbu wali abantu abalina omutima omulungi mbu akuwa buuyo okunzanyira bulungi abantu bagaba ebite era yo gayi yali eyo. Nze wamma abampa mumpe nga mumpa mu mutima gw'okuzannya obulungi, mu mutima gw'okukola ebintu ebirungi, mu mutima gwa Good Samaritan n'ogundi. Aisha nja kukuleetera wano ebirabo nkugambye naye. Si byakuteeba. Si byakuteeba. Era olibyeta n'oŋŋamba muno byakuteeba mukwano mba sigenda kusobola. Oteebe Junior kumbe ye Beeka. Oli owulira ensasagge. Nja kuteeba muntu eyo yennyini naye omuntu wabanga akuwadde ebirabo nga faani aba abijje ku mutima tebiba byakuteeba. Tebiba byakuteeba Morris. Nesinana muntu agenda kuppa birabo byakuteeba. Simulina. Era wolira babimpadde ng'omanya faani. Biba byakuteeba omanya faani. Bani mumpendetere Aisha ebirabo. Muwe Morris ebirabo bannanga. Mumpendetere Aisha ebirabo bannanga. Nga si byakuteeba. Just gwe muwe ebirabo muwe n'erinnya ly'omugambe gundi ne gundi yabikuwadde. Just akwebaza kulabika bulungi, kuzannya bulungi. Just akuwaddeyo kasente oyongere mu bizinensi we bityo. Ne kale no package yentwala eri mu million 5 plus singa ntuukayo kuba bwe ngenda okuteeba nkukubira essimu gwalipadde ebirabo essimu neebaako wano nga buli kyoyogera ng'ono buli kyayogera okiwulira bane n'amala ateeba erinnya eritali nga mubimuwa tebibadde bibye tujjako nga temwagadde bimuwa nga tubimuwa ate ng'erinnya ateebye ddala. Aisha va muzanyo. Tebiba bibye. Kale ate oba onjagala. Buba mubigulidde ani? Tubigulidde muntu anjagala. Ayinza obba nga gwe gw'ayagala naye nga takusuubira kikola. Kitegeeza olinayo gw'osuubira kikola. Kitegeeza you cheating on me. Not cheating. Waliwo abantu abalina abakazi abangi kati ng'abasiraamu. Si musiraamu towolereza. Baba n'abakazi si musiraamu towolereza. Mukatuliki. Oyo ateebe mukazi we. Nenatamuteeba. Obimulema mubimuwe ebiba bibye. Lwaki tubimuwa ate? Musiime omuntu ng'akyaliwo. Mumusiime. Tumusiime otukiitingako. Batabakiitinzeeko. Just kubanga nammwe nti mwagadde kulabisa naye. Kuba mwagadde kulabisa. Tutunda ebizigo. Ne Aisha ondabikira nga omanyi bw'oba oyingira senior wano osanga mbakabejja baamu mu secondary kati bw'oba oyingira wano tizingamu ondabikira nga gwe yali no nonsense mu kukutiizinga nga tebakutiizingamu nnyo kiri awo. Am I right? Nze no saalina fujjo mu ssomero Morris. Tewalina fujjo? Nali sirina fujjo gwe kyoba omanya. Nali sirina fujjo. Ate nekirala kati otandika otya okutiizinga omuntu atayogera naawe. Aisha batutiizinganga ku ssomero ng'obeera weetuulidde n'ogenda ku tiini n'ogula capatizo 2 ng'oyagala ziteeka mbijanjaale kawunga nga toyagala kawunga abaana ne bajja ne bazikuggyako kati oyogedde naye ekyo bambi nedda tekintuukangako tebikutuukangako. Nze amasomero gonna ge nasomerako tiizingi yali takkirizibwa. Tewaliwo bakkiriza tiizingi ate nekirala abamu nze tekintuukangako oyitajjangako nga nguza ekyokulya kyange nakinzijjako like how. Ati kati ffe twajjanga ne keesi n'oyingira mu dormitory bw'oti nga wakajja ajjukira oboze ne oli n'akuggyako ebyokulya ne babikuggyako ate nga tebabbye bibbe nga temuloopa
Nati bolopa nga baddamu bakuba. Tewali yali akinkozeeko. Gwe tewali mwoyo nonsense. Tewali yali akinkozeeko. Ekitegeeza Aisha obulamu bwonna gwe tebakolako fujjo mu ssomero. Bw'ofuluma essomero ate tebayinza kukolako fujjo. Tebakolangako fujjo lyonna. Tebakolangako fujjo lyonna. Otandika otya? Kati sooka ombuulire. Nguze ekyokulya kyange. Nkireese kirya. Yes. Bwe nojja n'okinzijjako. Nkikuggyako ne kudiruki. Kudiruki. Ize protocols essomero amateeka bwe gagamba. I'm welcoming you to the school. Oh wow. Yes, yeah. Mbasaagala. Ndeka. Manyi gye nazze manyi ekyandeese. Era bwe ntuuse mu office bangaye tutandise okulaba biki wakisyo ne biwedde. Ne naffe tuba twagala okwaniriza mu dormitory. Mundeke temunnyaniriza. Nze kasita bampa akatanda kange ne manya we ngenda ossula ne kiraasi gye ngenda ossomeramu. Kalaasi. Kalaasi. Omwana akyogedde. House managers mugamba ati kaseti no muli bulungi. Mwe bali kuwagira nnyo Aromatic Entertainment. Ne ba house managers abo. Ate bawagira ne ba n'abaana ba Aromatic bana. Babbi batwagala. Batwagala. Emizannyo gyaffe. Balaba emizannyo gyaffe. Batuwa ne businesses. Bampagira nako. Bakwagira nako. Ye ebintu bitwalira ddala bulungi Saudi, Dubai, Qatar, Abu Dhabi. Bampagira bambi bampa ku ssente. Oli n'agamba bambi njagala guno mwezi we bansasula mpiseeko ngule package yange. No mwezi n'agumya ne bamusasula n'agamba package yange twali twagamba ssente meka nti wezi naziteekako nange aziteekako babireete. Abaana abo bagula. Nze ndiba waaki bannange. Noonya ky'obaawa kubanga ogaba ku ky'olina. Neki kye mbambawo ba house managers. Katono k'olina ogabirako ku banno. Noonya ky'olibawa. Kubanga abaana abo balaba bampagira ku Morris Fashions. Bwe baba bakomawo okuva ebweru. Batuuka ku kisawe ky'entebe baagala nze aba bavuga. Ne mbavuga ku airport pick up. Ne ba surprising abagalwa baabwe. Abaana abaana balina omukwano. Nange empulira mbu omukwano balina. Bagujjawo. Abaana ba house managers. Omukwano bagujjawo. Nze sinanje bajja mukwano bo bagenda okuva e Uganda nga babasibiridde package y'omukwano nti yiino. Naye abaana ba house managers abo bola balina nedda bambi si bokka. Ani okusinga bokka. N'abantu abalala bali ebweru. Bwe bati baba baagala abantu be boogerako nabo. Kubazaamu ku maanyi, kubazaamu ku ssuubi, okitegeera. Kati ebiseera ebisinga weesanga ng'omuntu ayinza okikkolera oyo gw'oba oyagala. Oba n'oyo pretending okuba nti akwagala. Naye kasita banga akuzaamu ku maanyi essaawa eyo. So oluusi yeesanga ng'agudde mu mukwano naye nga just bigambo bimugambibwa kudda mu maanyi oba ssuubi. Naye nga sigamba amuno ekintu ekirala kye babeera baagala ennyo. Just wetu otuuka ng'oyagala omuntu akubeera ku lusegere because ssente oba ozifunye. Omala ofuna ssente ki ekiba kiddako? Funa muntu gw'oyagala. Mirembe. Kati munnange nawe obanenya kitono. Gomanyi obbeereyo munda ng'okola emirimu nga tulaba abantu. Kati omwana yaze mu inbox abo boolaba. Sigenda kwogera linnya tofaayo. Omwana yaze mu inbox. Ajja kufaayo. N'aŋŋamba ayagala mukolera surprise. Ndiwe boyfriend we. Ne mubuulira ssente. Ssente bwe namaze zimubuulira n'azinteerako ku ssimu. Yazinteeddeko n'ambuulira ne date. N'ambuuza engatto za ssente mmeka. N'ambuulira sayizi y'omwami. Engatto ne zimubuulira ne musindikira ebifaananyi n'alondako ez'ebbeeyi. 25,000, 18 n'alonda peya 3. N'alonda essaawa n'alonda ne suuti. Nengenda ne mutungisiriza essuuti. Ng'alina omukwano. Byonna mbitwalira mwami. Sente zonna n'aziteekako kati n'atakoma okwo. N'aŋŋamba njagala mmukolera ekimuli. Ne mmugamba ebimuli waliwo bino ebirinakyo nagana edda. Omwami wange aludde okukwata ku ssente ennyingi. Nyako. Nanga njagala mukolera ekimuli kya ssente. Ne mga tugenda kukola ekimuli kya ssente mmeka.
naye tugenda kola ekimuli kya million 2 agenda zuwa mwami ne mugamba tukole ate agenda zeewo bazi nsindikidde dda boyfriend bagenda zisindikira boyfriend wow era ekimuli omwana mukubidde awo esimu tombulidde awo mukubidde awo esimu agenda kukola kimuli kya million 2 nene eziri zonna ali mu million nga 5 zakozesezza omusajja yamwagala omusajja sinnamutuukako mugenda kuteeba ebirungi gayini ono waaki oyo weight gain omuntu ayagala okugejja wenna ng'oyagala beera munene oba ogenda kunywa buno obuugi tukwerako ne strap yaffe nga ogenda kugejja kufuna mubiri wenna bana abantu abatono oba ogenda fumba obwo obuugi obunywa onyweleko ne strap omanyi omuntu omunene anyumira engoye ng'olina ku kabiri omuntu alina omubiri anyumira engoye ono kati gwonywa nze nabunywa dda ne mbuvaako ngamba nti omuntu gwanywa n'ogejja n'olabika bulungi onywelako ne kano kasirapu kano ako kasirapu aka weight gain omala onywa ekikopo kye ekyobuugi ng'onywerako neyo sirapu awo omubiri nga gujja bulungi abaana kyakwekwasa Asha ndi Masindi ndi Kyotera ndi Iganga ndi Gulu nenjagala okugula ku bintu ku Asha nze nyiza kubifuna ndi asobodde kujja Kampala ebyo ebintu no byetusinga n'okuweereza mukwano kubanga abantu be batugulako nnyo kati omuntu ali Masindi Kyotera Iganga Jinja tubiteeka ku bus Costa oba taxi ne bibatuukako because bangi ababingulako nga bava sides eyo ne Busia bituuka kasita oba nga taxi weeziri tubiteeka ku taxi ezo ne zibituusayo baasi Costa zibituusanga so abantu tebagana kujja tuwagira n'oba oli wala n'oba oli side wa tubikutuusaako delivery weeziri nga sinabagenda wala nnyo enamba eyeri ku screen wansi awo gyoba okubako oba gyoba whatsapping eri ku whatsapp ate osobola n'ogikubako direct eyitamu bulungi Asha Beauty Glam yeyo ye answer ya skin yo ye answer y'okugejjako ye answer ya namakula ye answer ya rashes zolina mu face byonna bigobeemu bijjeemu ng'okozesa Asha Beauty Glam products zonna tuzirina wano zetwogeddeko nezetutayogeddeeko kubanga ekyamazima products nyingi nga bwe kiwa tetuyinza zikwata zonna mu kamera wabula tutujjayoko ebituli okumbi naye gwe buli kyowulira nti ku skin yo oyagala kikyusaamu Asha mukubire ku namba eri ku screen abere nga asobola okukikutuusaako oba gwayagala okulaba packages endala nga tonnaba kujja mumanyi mulimu abagala okulabako nga nagamba kandabeko genda ku TikTok ye eriko Aisha Namata genda mu TikTok tekamu Aisha Namata products gyeziri n'ennamba z'ekisimu gyeziri delivery tuzikola worldwide ne bwoba Gulu ne bwoba Bulaaya ndowooza otwala Bulaaya tukozesa DHL otuteeka ebintu byaffe ebisobola okutuukako so nolwekyo tobeereyo n'ogamba nze nedda Aisha waali okubeera banaye muleke okutambula mu kibuga nga buli musajja akusongamu bannange oba oyo feesi yabaaki banaye obugalo bwabaaki bannange simaaki kiki Aisha mujje ebyo byonna bijjo bugalo babukweka ogende mu ndongo oli mu kuzina naye nga ozina oti obugalo obukwese obugalo nga buli mu ssaati obugalo muli mu ssaati oba butabira mu ssaati ozina oti olinga kangalu nga bukwese zina nga oli free abamu ne bababaza ekikonde tekivaayo abeera bwati oyinza okugamba agenda mu ringi abeera bwati wamaka mese tambula okanya kwebuuza abadde mukanya gamba oba afiiringa muziki kumbe ne bakuba n'akayimba akanyuma kayimba kyakasinga okunyumira Aisha kayimba akasinga okunyumira otunulanga malayika wonna otukula leero Johnny Culture nenga muwala nenga ng'afanyiza kikonde ono
yatayagadde musajja musala mu maaso abeera muwe ngumi nga bajja bunaku tubonya kakatukola bawakawonya nnakoza kaka gold ako ako kajjako bunakozi obwakona gwe ng'obugalo bwo wano wona black wano wona twawanika ngalo toli comfortable okola kintu kyonna kyonna olwokubanga engalo zaakona jangu kano okesiigeko wesigako ng'ogenda kwebaka ng'omaze okukwata mazzi ng'okimanyi toddamu gakwatamu ng'okimanyi toddamu gakwatamu osiigako ku bugalo buno n'obumasajinga bulungi nnyo ne kayingiramu making sure muno okasiizeeko ne kayingira awo wali obugalo obwakona mu wiiki emu oba olaba enjawulo enjawulo oba ogiraba ate akakantu kali kagaba quick results tekalwawo Janku Asha Beauty Glam ebirungi obisangibwa obeere nga ate osobola okulabika obulungi Morris Jordan's Kawesa Straight Outta Aromatic Entertainment okujjako nga Asha waliwo ka product kogamba nti neddaga kano sinza butakabalagaako products nyingi zetuyinza okubalagako nga tunakusiibula tulinawo kano ka product kano kolaba ka Asha Tea ako nako kakola bulungi nnyo Asha Tea akola ki kalina emigaso mingi atawanyizibwa kasokusoka by'oluzongwe katwitinga amagulu agazimbazimba egwe ng'otambula amagulu ne gazimba kaba kagenda kuwonya fallopian tube pain abalina abasumbuyirizibwa mu nseke nga zikuluma okateeka ku mazzi agookya n'onywa sugar levels kati mu abantu abalina sukaali ng'abasumbuwa nawe oteekako ku mazzi n'onywa ojja kwebuuza nti nga kawonya bingi byonna biwona mukwano oba tunaba katrayingako give it a try ojja kulaba enjawulo pressure body cleanser kayambako abantu abalina pressure kakuyambako pressure nebeera ng'erinomo then kaklinzinga n'emubiri kalina ne kidney cleanser kalongosa kidney nako reduces fats abalina amasavu amangi omugejjo omanyi abo abantu abalina omugejjo naye nga ye mwenyininyini oba nkugambe batya nga kugamba sirya nnyo bya buto naye nina omugejjo kati amasavu nze nalekerawo okulya ekyeggulo nkogge naye ate neyongera bweyongera naye ebiseera ebisinga amasavu oba namangi mu mubiri kati oba weetaaga ekintu ekigenda obbaninga amasavu ago era olusi bwesanga nga okanywa n'okamalamu ogenda okuwulira ng'otandisa okuwewuka otandika okuwewuka ebiseera ebisinga obeera n'amasavu mangi obeera ozitowa abantu abalina ulcers nga zikusindikiriza emmeeme zikulemesa okulya kyoyagala obeerawo nga tolina appetite neddaga oteekako ku mazzi agookya n'onywa kana akasembayo nkasembyezaayo kakodyo kana kasembayo abaami wano tuwulirizeewo nnyo wano ogenda mu kisenge eddakiika ebeeremu ne weeveera abaami nga tosobola kulwa nnamboole kano kenyini sigenda kwogerera nnyo naye kati byo binyinza okunnyonnyolako kateeka ku mazzi agookya n'onywa oteeka ku mazzi gookya n'onywa okateekako ogenda mu kisaawe oba ne mu mbeere za bulijjo kirungi n'okemanyiza n'obeera ng'okanywa n'okilenzinga wow Asha Tea wali mu bungi nnyo niwoba oyagala kusuubula tusuubuza tukusuubuza oba oyagala kusuubula so mujje lwaki nedda banemulekerawo okugenda ne musanga ebintu ku kkubo n'okumala gagula kintu by the way mwabagula products ku kkubo abatunda ku kkubo sibavumirira naye tebabajjaawo we bali nze mbadde manyi babajjaawo si bali balina bebajjaawo naye waliwo abaliwo n'ogula ekintu olwokuba okisanze ku kkubo ekawungeezi jjukira oyo enkyo oyinza obutamusangawo leero akoledde wakaliga luli akolera Nyanama luli akolera ki okitegeera naye ate jangu ogule ku dduuka muntu alina location tasingika nti wakiggwawo manyi ew'okukijja ne bw'okigula ne kitakukolera omanyi w'ogenda okudda okomplaininga so jangu ogule ku location abantu abalina locations Asha waliwo akalala akalala katalekeka tulina
tulinawo ka super lightening omuntu ali eyo ng'oyagala okufuna kala ng'eyange obalansinga nga skin yo etoninga bulungi nnyo oba ogenda kukozesa super lightening package yaffe bathe tuli ku discount twagisaza ebbeeyi which product gyolaba waneno yasalibwa ebbeeyi yasalibwa ebbeeyi kati eno lotion yaffe gye tuba tugenda okuwa gweyagala ka skin ng'akange nga tofunye bunnamakula tofunye bugalo bukonye tofuna mugaba products zaffe tezikola ki tezookya tezikuba namakula tezireeta mugaba lotion eno gy'oba ogenda okwesiiga so tukuweerako ka oilo kaffe kaneeno kano ketukuweerako tukuweerako ne sabbuuni waffe oyo yali awo emabega owa red omulabo oyo owa red oba pink oba red oyo wadde orange kati eno package oba ogenda okukozesa package namba eba ya mitwalo 22 but right now till August 28th package tunagiwa ku mitwalo 18 19 wagiremu emitwalo 3 miramba tuyagiwa ku mitwalo 19 tujje mu magoba gonna ne weyingira n'omugonde ne mu capital twabawadde beyagale package eno yakulighteninga ne bw'oba muddugavu nga nze osobola okweyagala kulabika nga ggwe osobola tukozesa ka package eyo naawe omweru ng'oyagala toninga ng'oyagala kubalansinga ng'olabika bulungi naye nga tokonye engalo tofunye namakula tofunye embalabe package eno eba nnungi nnyo twagisaza ebbeeyi paka ng'ennaku z'omwezi 28 August ojja n'ogyeyiwamu ku mitwalo 19 bwezisuka 28 August tajja okujjako ng'aleese full amount naye kati zikyali 19 discount gyewabawadde tuwadde kugabo twabawadde mba sibawadde lotion yo kayoke emala mu myezi 3 myezi 3 bwegiggwerako oba omaze ofuna endala yingira Christmas ng'oli muzungu yingira Christmas ng'olabika nga Asha ayingira Christmas ng'alinga muzungu look at her look at the beauty see the beauty look at the beauty tap the screen watching it down look at Aisha so wewe kapla kanga Aisha yangu package yako agambika mitwalo 22 normal days na ye katika ku discount mitwalo 19 tegeza kujiddemu nnyo banga byebugabi mujje package muzigule muzimalewo tuli Asha Beauty Glam Mengo ego inaagala okubeera nga ate ojja nobeeranga ebintu obyenonera tuli Mengo okumpi ne Mute is it Mutesa One University Mutesa One University wetuli okumba oba bw'obuzaabuzibwa osobola otukubira ku nnamba ezo eziryawo ku screen kubeera nga ate tusobola okutuusaako products zoba oyagala ne bw'oba oli wala ne bw'oba musuubuzi ng'oyagala kusuubula Aisha era tusuubuza buli product gy'olaba wano esuubuzibwa jangu ogisuubuze. Yes. Kati then waliwo abantu abagala okutangala muka katono nga ye mweru naye nga ayagala bere nga bakugambe batya kala ng'obeeyane nga mweru naye nga ayagala kutangala mu katono nga teyagala tuuka ku kala yange kale ebere glowing katono just simple lightening kati ye aba agenda kutukozesa eno package eno gy'olaba kati yono sabbuuni ono wa orange aba agenda twala package eno bweti nga bw'ogiraba eno kati eno package ebadde ya mitwalo 17 tugenda gimulira ku mitwalo 15 tubadde tusazeeko naye Asha ebintu bino byegendereze ng'obisalako abantu bano oyinza obbibawa obuwi obawaddeko mbawadde beeyagale beeyagale obaddizaayo bambi nga bampagidde bambi banguzeeko singa tebanguzeeko osanga singa sikyaliwo kitegeera kati munange osalawo nogaba bakasoma boko obaddizeeyo nabo beeyagaleko basanyukeko bakuwagire kuba nabo sente kula kibanoonya olusi zibula olusi ne zirabika kati oba obasaliddeko
aba naye afuna amaanyi agakomawo okuwagira. So ku mitwalo 15 jangu efunye lightening package yaffe eno. Discount eggwako ng'ennaku z'omwezi 28 guno omwezi gwennyini gwe tuli mu August. Kasita discount eggwako oba otwalira ku mitwalo 17. Kati gwayanguye gwe otwalira ku 15. Gwe otwalira ku 15. Kati ono sabbuuni osooka n'omunaaba, omala okunaaba ne weesiga cream eno, omala okwesiga cream yaffe eno ng'ozzaako ka oil kano. Ka oil ke kasembayo ku skin ereme ku drying nga olunaku bulamu bubere ng'okola ki ng'olabika bulungi era nga wondaba. Kitegeera? Badde yagambayo. Teri agambayo. Badde manyi waliwo agambayo. Teri agambayo. But we appreciate you guys. Thank you so much. Our products zetutabalazeeko jangu ku TikTok account. TikTok account ya Aisha Namata. Oberenga ate products ezo ziraba. Oba ojje wano wennyini emengo wetuli ku Asha Beauty Glam. Oberenga ate oziraba. Oba jangu mu inbox. Ogambe nze Asha njagala kuntereza kino n'ekino naye temwakyogeddeko bwe mwabadde mwogera saakiwuliddemu kubanga bingi si buli kimu tugenda kyogerako ebimu tubyerabira so kujangu mu inbox oba kuba essimu kuba essimu naye nga njagala ekirala kyenjagala bagamba abantu bano kugundi ku TikTok ebiseera bisinga tetukolirako order waba okolerako order omanyi baffe bannayuganda tulina ffe kyatuyingiramu tulina kye tuyita bargaining power. Kati gwe oteekako message yo n'ogamba nti nno package ya lightening ya mmeka mbasi tetugenda kunyumizaawo mboozi paka gyeggwera. That's why tubateerako ennamba z'amasimu bw'obuuza bwoti netuteerako ennamba ya simu banjagala ojje mu inbox gye twogerere. Oyinza n'ofuna ebirala omulala ajja nga alina kyayagala but wakuomunnyonnyola ogenda okulaba nga nekiri akyetaaga n'akitwala ate nga wadde tamanyi wakukijja. So ennamba eyo nkulu nnyo ogiwa obudde n'ojja mu inbox oba n'otukubirako direct ebeerako 24/7. Kati njagala okwanjulira abantu ne kano ka lotion kaffe abaagala ofuna kyotala skin nga gwe oyagala suuka ku kala yange ogamba Aisha olimu eyo naye nze njagala mbe nga nkuyisa nga ninga mukyotala oba ogenda kutwala eno lotion yaffe ka oil kali awo waggulu ketuba tugenda okuweerako package ebaako ebintu bingi but since we can't kubisitula byonna kasooke nkulageko bino omala okwesiga lotion yaffe eno ng'ozzaako kano ka oil kaffe tetubiseera osobola tukubirako ku nnamba yaffe eri kuyita ku screen oba ne tunoonya ku TikTok yaffe yonna ennamba gyeziri WhatsApp tubaako wayagala ofuna kyotala skin ng'ebalansinga bunnyo ng'otoninga bulungi nnyo terifuna bugalo bukonye terifuna mugaba terifuna namakula terifuna mbalabe byonna twabirowoozako nga tutabula ekizigo kyaffe kino eno mu nnaku 7 omaze ofuna kyotala skin gy'oyagala 7 days omaze ofuna kala gy'oyagala wemala okwesiga lotion yaffe eno sako kano ka oil oglowinge bulungi nnyo otoninge 7 days zokka ng'ofuna kyoyagala ng'ogenda olyaki ng'olya ssente zo ate nga tetugiseera normal days eba ya mitwalo 2 lotion eno normal days kati tuli ku discount gayituka ku mitwalo 18 emitwalo 18 oba ogenda gifuna kanyongerezeko ekyo omanyi bwe tugaba discount zino ebiseera ebisinga tuba twagala mujje ebintu bino mubigule mubitwale kuba bwe tuddayo eri ate kubbe mwe munabamanyi okujja kati totogamye tekomaddi 28 kati mulimu ajja okujja nga 29 akugambe mwalanze nalabye akala nga mugamba ku discount mugamba munaye discount yaweddeko nti ebe eweddeko mukwano bali nakyamukoya naye so nawo ne lotion z'abaddugavu nawo lotion z'abaddugavu tulina package nno nyingi but kambasoke mbalage ku bizigo bino byaba chocolate nga gwoli wakataketa koba ogenda kwesiga bino kati Morris oba mukyala oba ogenda kwesiga eno dark chocolate ngamba oba mukyala nakatikati oli musajja oli muddugavu ndi wakataketa kale dark chocolate kale oli wa dark chocolate kati gwe oba ogenda kwata eno giraba
gyoba ogenda okwesiga oba mukyala kati ngewunya bulungi akawowo tuteekamu kali kennyini ayagala otambule ng'owunya ebizigo akawowo kaba keeko kati eno yaba brown chocolate dark chocolate eno brown chocolate kati bonna twabasaliddeko ebbeeyi package namba eba ya 18,000 twabasaliddeko 15,000 bajje tubawe tulaba ntwagabye munomodezi baya 18 kati ku discount ya 15 obagiddemu ekyesatu tukwerako oyo tukwerako ne saboni tuba tusedde myezi 3 nga weesiiga myezi 3 nga weesiiga 15 weesiiga myezi 3 naye mwenze mnebizigo mukimanyi bya bbeeyi ono aba ali mu bbawa bw'ebizigo tubawadde bwemune tulina okubaddiza nawo geyagaleko tukola delivery tubagambye worldwide buli wamu gwe togamba nti nze ndi mu America Asha sijja muwagira munnaye ate binantuukako ddi nedda baleta abo bali mu America no nabooza bamala ebbanga ddeno bifuna nnaku 3 anti kyenkugamba so tetemwetuulako nnaku ziba 3 nga bikutuuseeko England Canada bane mwenna muje Norway mwenna buli nsi bibatuukako kati eno gundiyo lotion gye nakuwadde bayanyaga otwaleko kano ka saboni nako kampadde njagala tukomewo okola interview eno ey'okubiri oba ey'okusatu nga buli muntu alaba results nako nkakuweereddeko mulato sobo twalirako kamulato bada abantu balowooza munasajja tebannaba mulato bamunaaba nze mubaguza balowooza mbu w'abakazi naye nze abasajja mubaguza ne bamukozesa kati kambabuulire mu nsi yonna ebyo bikugamba kati nze so n'ebino ebintu by'abasajja okwekolako okunaaba mulato soap okunaaba each and everything si byabakazi byokka namwe abasajja just bakuba ndowooza ekyogero ekyo nti abasajja obudde tuwana butono temulina budde bwakwefaako naye kateeke mu kinaabiro kabeeremu nti nga bw'ogenda mu kinaabiro nogaa tosobola kunaaba nga tolina sabbuuni nakano kakubeere kumpi ate no kagenda kunyiriza mukwano yes nakano kakubeere kumpi obeere ng'osobola tekeerusa skin types waliwo akeerusa waliwo n'akateerusa kano ka skin types kisinziira kwe k'oyagala Asha kajja okuwa bw'oli omusajja ng'oyagala kwerusa naye ng'ozi oyita mu molatoso era n'akeerusa weekali naye akuwa okusinziira gwe ky'omugambye ky'oyagala Asha Beauty Glam Emengo ebiro byange so pink lips nazo weeziri abantu tebagaana okujja otuwagirako tulinawo pink lips obulungi original ate nga buba bugenda kwera bulungi nnyo abantu abakokozesa lipstick mujje mwefunye pink lips waali tetumuseera twamusaze ebbeeyi 40,000 bafunye ka pink lips kade ka 5,000 katukatuna 4,000 discount paka ngenaku z'omwezi 28 August kasita ziggwako tuba tuddayo ku price ya bulijjo naye nga mujje mu bwetwalire ate nga oba otwala bungi mbanja kusalirako mbanja kwera ku 3 oba otwala bungi ate otwala kamu oyinza okugamba nti bwonna kanzijja mu butwale omanyi gye bali naye tumwaniriza tuba tujja muwera ku 3 omusuubuzi tuba tumusedde tuba tetumusedde pink lips waali eri abo abaakoowa ki abaakoowa gundi lipstick then kano kakolako abantu awalina embalabe package ebeerawo baya 2,000 naye tumusaliddeko yayo nalina abagyetaaze tulinamuya ku 18,000 tuba tumusedde 18,000 jangu owone embalabe olabike bulungi dark spots zikuggweko sabuni ono oyo golaba oyo wa green oyo yawonya embalabe oyo tamanyi kiyitibwa mbalabe oyo sabuni buli ekikwatagana ku mbalabe oyo sabuni so package yaffe yebeerako products 4 zitukuweerako n'ogenda n'owona embalabe naawe n'otereera n'ofuna confidence yo n'otambula ng'olyokke mu bantu omanye embalabe gwe ngeri zimalako emirembe so jangu owone dark spots owone embalabe fesi yetereere ofune confidence yo back okimanyi nze embalabe wezannumirawo naye saagala tunula mu bantu nakusangako ku seti noneeyogerezaako nga tuli mu customer care bannange wabadde ki laba bino biki kyokka ng'oziraba mbalabe
embalabe banna kyuka nga nze zinnuma manyi obeera n'embalabe ng'olya kubuuza feesi yabadde ki kyuka nga ziraba mbalabe anti ayinza ziraba nti mbalabe naye nga mbalabe nga kyewuunya ekizireeta bingi sobolokera ku makya nga ofunye embalabe naye nga tomanyi naye nga oluusi zigenda nate kati mulimu eziri permanent nga tezigenda kati ezo ziri permanent zetujjanjaba waliwo ezo embalabe tewali mbalabe etagenda Morris naye simanyi kino ndiwa n'embalabe nayina embalabe abandi ba mukasitoma care baaziraba embalabe zannuma naye embalabe zakuluma neesiiga ebintu nze watuuka nga wenteeka ebizigo byange nga waliwo types nga 6 kino kyambalabe nkikozesa kiganye nenteekawo ekirala kiganye nengula ekirala kiganye ekyomukaaga nekinkolera okitegeera naye kati nze abantu mbagamba towetaaga kukozesa bintu bingi because kyemba ngenda okuwamba nkimanyi okumanya embalabe zakuluma Aisha twali kyanja nenkuyitako lumu nentuuka eri ebbali neŋŋamba libambi nosaasira nako ngogaba bannange zikalumya naye olaba zakkakkana zaawonna nti bannange zikalumya Aisha olina okulagirira abantu bano kiki n'abantu bajje kiki kyewakozesa kuba embalabe weziri products weziri sabuuni wuuyo mukulaze ali awo waliko gya green gwe nakozesa nenkozesa ne kano ka cream kenkulaze nenkozesa ne buli obulawo tekako ekirungo ogenda kwebaka products zibeezi ziba 5 gyemitwalo gya 2 okitegeera oba osobola otwalako gundi osobola otwalako n'ogamba siina bulungi ssente naye njagala ntwaleko ebisookerwako kuba tuyinza okuwako sabuuni tukolako neka cream kewasigamu emisana n'ekiro naye nga woonoonya ezikola ki ezigula ebyo ate era oyinza okwesanga mukama nakusasira byo byokka ne bikutereeza ejja situlakuba nti bakino otwala package namba wo ne gundi enkovu wamala embalabe ez'okkala okwese kanene akalala ketukuweerako ngenge gye tuba tukunyonyodde enkovu nazo zikole ki zigende so package ebadde ya mitwalo 2 twalisaze ebbeeyi eri ku mitwalo 18 tukola delivery wonna wooli tusangibwa Mengo ni ya Mutesa University mujje mutubagire mujje mutuwe ku ssente abaagala okugejja obubina nabo twabaleeteddeyo buno package yammwe eyo porridge eno ya nyash hips and bums Hips and bums. Hips and bums. Yeah. Nali ndabyeko omwana we Kampala. Nga talina kabina. Naye omwana oyo ng'atambula mu kibuga e Kampala wano. Nga buli lugoye nti lwagula. Luyitako buyiso. Bwanje. Nga talina kakwata lugoye. Nga luyitako buyiso. Naye omwana oba yajja wa Aisha. Aisha oba yajja wuwo. Obubina tubukolanga bannange. Omwana kati okuva lwe yafuna akabina. Sombolero. Omwana yeeyisa. Aterere waka. Alaga bina. Tikiti. Kati waliwo akantu kana abawala ke bakola. Kaliwa. Kaliwa. Nabanga ali mukutambula bwati. Kati nga lugoye tusate li wansi. N'atuuka mu bantu n'agira ati n'ajambusaako bina irabike ki muba mufa ki n'ensi nyash muba mufa ki n'ensi nyash kankoma kuba bo bakitegedde nyash kati banyashi kirala nnyo kati banyashiless babies bajje bananga akabina akajja ebyaddala tebakulimba muno tekajja ate ogenda kufuna akabina akagonda sibe ono wina bakwatako nga bukaluba kana akabina akaffe kagenda bakagonda koba ogenda okufuna ejangu onyo buno obuujo bagenda kunya saketi 2 beko ne strap yaffe awo akabina kajje ate tekalwawo mu myezi 2 kaba katandise okujja nawe ng'okawulira nga nawe oliwulira ly'obigula nga kweriri ng'owulira akabina akaze nze abakazi babingulako nakugamba bannange package yankolera ngenda kuweereza n'ondi ne mukwano gwange ajje akuguleko naye muwe nga bye wampa okitegeera kati nze mbibawa kuba buno obuugi bubeerawo nga bungi naye bwe businga n'okuggwa abantu batwala obuugi buno bwa hips and bums batwala weight gain batwala obuugi bw'abaana
Yuki ali abaana batalina appetite batagala kulya. Kati nga olina omwana okola ki kumuwa appetite. Obuugi obwo buwooma. None nomala obunywako Morris. Yinza okugejjera mu wiiki emu. Buwooma. Naye kati buno obunene oyagala mbongereko. Ngamba bugambi nomala n'obutestingako. Buwooma. Nze nagamba sijja kukombako obw'abaana banange obugi bw'abaana buwooma. Ate n'oba tutaddeemu mata obunywa bulyoke bonga bwo buwooma. This is 1 kg. Osenako katono n'oteeka ku mazzi agwokya n'ofumba n'onywa. So kusaamu amata oba n'obutasaamu. Jangu Asha Beauty Glam. Jangu ofunye package yo. Ezimu tetuzikutteeko kubanga ziri wala. Ezimu tetuzikutteeko kubanga ziri wala. Naye ojja mu inbox waliwo n'ebiriwo osobola okubunywa n'omiirako ne zino empeke nazo zikola kabina. Zikola nnyo. Abakabina bafuddeko. Akabina. Kati akabina ennaku zino keekaliko. Akabina keeka training ennaku zino. Kati mukwano gwanoonye ebbina nga tonnalifuna. Jangu otwale obuugi bwaffe buno otwalireko ne zino empeke zaffe. Tulinako bingi bye tuyinza okukolako. Tulinawo powder, tulinawo gummies, tulinawo ne syrup ze tuyinza okuweerako. Kisinziira wallet yo eyimiridde etya. Naye ng'osobola for starters osobola otandikira ku buugi ne syrup. Ate n'empeke nazo twalisaza ebbeeyi mitwalo 10. Empeke buli gy'osongako mitwalo 10. Tunaweza weight gain. Tubeerawo n'empeke za hips and bumps, tubeerawo ne gummies, tubeerawo ne weight loss capsules, tubeerawo ne slimming capsules. Kati byonna twabisaza ebbeeyi mitwalo 10. Abaagala okogga bajje, n'abaagala okugejja nabo bajje. Empeke buli gy'osongako akakebe ka mitwalo 10. Muje. Wabi. Batubuuza nnyo olefunyeko omuntu nakubuuzamu ozanya bina Uganda but what else do you do? Obiseera bye weebuuzanga kati ebina Uganda si mulimu nga omuntu asooka nakulowooza mbu eyo gy'oli oli mu katemba tokola nga asooka nakulowooza bwato akubuuza okola mulimu ki n'omugamba nzanya bina Uganda nakubuuza I mean what do you do apart from acting? Bakabuuza nnyo but tumaze okola business ate ndaze bali batubuuza tebali mu kujja tuwagira. What do you mean? Naye kati abazze we appreciate. Thank you so much. But those who haven't come, please come here. Namwe tubasabira mujje. Mujje mutuwagire eno business zaffe endala Morris atunda ngato nze ntunda bizigo ate era eri gye twasangibwa gye twamitingira ebina Uganda bikyagenda mu maaso tukyalizanya ate nga tugenda kubivaamu. Nze sawa zino ndi mu jealous. Eri ku YouTube channel manyiddwa nga Trust Films ate nga eri ne ku Makula TV. Ono gyali nawe yogereko Savage eri kubukedde 1 sawa 2 n'ekitundu then eragibwa ne ku YouTube Aromatic otekamu kasoke na ku YouTube ngotekamu Aromatic Entertainment ngoteka ku Savage sawa 2 n'ekitundu from Tuesday to Friday tubaako Annabelle eri gye tuli neno gye tuli eri mutuwagira we appreciate neno mujje mutuwagira abaze ne mutuwagira we appreciate abatanajja please come. Baje bagamba nnyo abavubuka ba Aromatic balabika bulungi abawala balabika bulungi zene malamanya she bakozesa. These are the products we use behind us. Yes, these are the products we use. So you just come now ogule and you look like one. I know. We love you guys. Thank you so much. Mojelas Kawesa straight out Aromatic Summit. I've been with Asha Beauty Glam one emengo wena okutusanga go wena atwagala atusange mu inbox jamu mu inbox ku number isimu yeri ku screen awo eriko Asha Beauty Glam go wena abo boli wala tusobola okutusako delivery woli bobango okuva e Kampala ekitundu kyoli mu kituuka mu taxi era tujja biteka ku taxi boba gyoli nga watuukayo bus tujja biteka ku bus boba gyoli nga watuukayo nnyonyi tujja biteka ku nnyonyi meaning tewaliwe tutatuuka. So boda ku boda
naye nga njagala package zino oli ayinza obba nga tawulidde ku package ye njagala mbabuuliremu kwemu ne prices so far ze tulina esookera ddala tulinawo package ya nacho omuntu ng'oli muddugavu nga toyagala yadde okutangalamu yadde okola kiwabula okusigala mu kalayo yennyini naye ng'olabika bulungi nnyo so we have different packages Morris tulinawo esookerako ddala tulinawo ey'abaddugavu ddala nga gw'oli muddugavu naye kubanga olabika bulungi nga skin ye glowinga package eyo eba ya $13 twalisaze bbe tuli ku discount ojja kujja n'emitwalo gyo 10 tukuwe tukolako ka cream cafe tukolako sabuni ne oil so bwe tuva ku eyo tulinawo n'eyaba chocolate package eba ya $18 but for now tulina $15 eri ku discount $15 tukolako lotion eyo tukolako ne sabuni tukolako ne oil oli ajja kwebuuza lwaki oil abeerako oil omulungi nnyo ku mubiri gwo because akuyambako skin obutabeera dry so ne tubeerawo ne package yaffe eya lightening package tukolako cream ne tukolako sabuni ne tukolako ne oil eba ya $17 but for now tulagikola ku $15 $15 jangu ogyefunire nawe olabikeko bulungi gwagala okutangalamu akatono jangu ogikime tusangibwa Mengo niya Muteesa University abalina namakula namwe tulina package yammwe namakula nga kumazeko emirembe akusumbuwa jangu n'emitwalo gyo 9 tukwe namakula package yaffe fesi yebenga erabika bulungi oddemu ofaanagane bulungi wenna ne tubeerawo ne package yaffe ya super lightening gwayagala kala ng'eyange gy'oba ogenda okukozesa package eba ya $22 kutubeerako lotion tubeerako sabuni ne oil ate nga tuli ku discount paka ng'ennaku z'omwezi 28 August tuyanjibwa ku $19 $19 ogenda booje wangu nawe ofaananeko nganze lotion oil ne sabuni ng'obyewangulira ate birwa mu myezi 3 oba okyakozesa myezi 3 bwegigwerako oba wafunye dda ssente endala ezigula ebirala. You're free to come back. No get a package. Yeah. But still there is a possibility it will be going out. Obola be change. Yeah, ebizege ebyaffe tukuwe ennaku 7. Ennaku 7 omaze okulaba enjawulo. Oba omaze okumanya kino kigenda kunkola tekigenda kunkola but for us we are sure 7 days oba omaze okufuna results ate nga ziri positive. Kati package ya weight gain gwe olaba nga ennaku 7 ziweddeko nga weight gy'otaddeko emala it's okay. Start from there. Yeah. Go stopping. Okay. But weight gain normally atera kumala mwezi 2 months weba tyo. Biza osoba togenda zefunirawo ku mwabagala okugejja n'okogga because abagala okusala omubiri package ya mweri n'abagala okugejja package ya mweri tuna different gundi ze tuba tugenda okuweerako okusinzira ku mubiri gwe gukola kiwe gwenkana. Of course woba oyagala kugaininga weight tuna porridge tuna syrup nitubeerawo n'empeke ezisala omubiri oba upper body wezi $10 then netubeerawo n'abagala okugejja of course tuna syrup tulina obuugi tulina n'empeke byonna tubirina gwe just gamba nti njagala bwenti njagala kukola kino kabina hips biki byonna tubikolako osobola okujja tusangibwa Mengo wokka ate nga tukola delivery wonna wooli then wetuddako ku side eri ya skin tulina package yabo abagala ofuka abakyotala nga gwogamba nze ndi mweru naye njagala nsukkewoko njeruke yadde ogamba waliwo ajja nangamba Aisha oli mweru naye nze njagala nkuyise sagala beera ku kalayo bagala kuyisa oli nabeera nga gamba nze kalayo njagala njiyiteko abaana abo nga lwaki oba oyisa Aisha lwaki nadda ayinza obba ye nga eno kala gyonna tajagala ng'ayagala esukkawo kati oba olina okugimuwa okitegeera so package eweeri woba otte package namba tulina extra tugita extra lightening tukwere package ebeerako ebintu bingi ebeerako sabon ebeerako shower gel ebeerako lotion ebeerako serum ebeerako oil bingi sunscreen so kati gwe abagyetaaze ojja n'emitwalo gya 52 but right now twalisaze ebbeeyi tujja bika ku mitwalo 49 gyokka ojja mu mitwalo 6 miramba 49
gye tuba tugenda okuweerako. Ati n'abantu beitu abanyankole muhurire olulimi. Njako sente mmeka? Mukaaga. Nkolo mukaaga. Aisho. Ogambye ya 5 mu 5. 5 mu 2. Ya 5 mu 2. Oh, yabojeke 3. 5 mu 2. Nga 5 mu 5. Gye tuba tugyeko. Kitegeera. Kati netubeerawo ne bannaffe bano abatawanyizibwa embalabe. Embalabe nga zibasombowa nga zikumazeeko emirembe okozesezza buli kimu kiganye. Morris jangu wekimire package yaffe eya pimples eba ya mitwalo 2 products zetukwelako era ziba zonna zigenda kukolera zikuyambako kazi embalabe ezo ne dark spots okugenda so embalabe ziwona n'enkovu ne zigenda but right now jangu ne mutwalo gyo 18 tugenda batukuwa package eyo ate nga tukusuubiza nti egenda kutereeza ogenda kuwona embalabe okuva munda ne kungulu street nga ng'ova munda ne kungulu nga wezikala okitegeera abantu abamu bazijjanjaba kungulu munda ne zisigalayo nga teziweddeeyo kyova olaba nti amaliriza ate embalabe ne zikomawo but ffe oba omaze okukozesa products zaffe n'ojjanjaba embalabe ezo tezikomawo ate era obeera waddemba okukozesa products z'oyagala okuggyako eriyo ye yakozesa products ezo nga ze zamuleetera embalabe then awo tuba tugenda ku advisinga product eyo okoleki stopping naye nga products weziri zona tuba bedroom products ez'abakyala n'abaami ane tubaawo n'abagala wona houses eddagala weeri ate nga siri ya bbeeyi mitwalo 2-3 ojja n'ofuna abakona engalo nga zibasumbuwa mu lugye ennaku ajjawo weziri omukyala tokkiriza kuba na bugalo ki bwakona nze kimanyi bubafaananira bubi mu abasajja sikyo bufaanana bubi so okitegeera mujje tupalasinge mujje tutereze engalo zaffe bannange engalo nga zino Morris toziraba zifaanana zitya soka wane ku ngalo zange obugalo nga buno obwetaaga mukwano jangu otereere naawe olabikeko bulungi nnyo mulato sopu waali tulina scrubs ennungi tulina shower girls ennungi bedroom products twazogeddeko tulina pink lips omulungi gwakoye kwesiga lipstick jangu ofuneka pink lips kaffe olabike bulungi nnyo emimwa gyo gikole ki irabike bulungi tulinawo bwerusa amaaso gwe nga amaaso gakusiirira amaaso gabeera mamyufu amaaso gange gali gati gali gati ga white ekyo kyennyini so kati olaba wubanga eriiso lyeru nga litukula batoswala tunuulira abantu ne kati omuntu ng'eriiso lye si lyeru tasobola kutunuulira nga ebadde kutunuulidde okimanyi so mujje tubabu eye whitener weebuli ku mitwalo 2 gyokka jangu okakime badde ba mitwalo 3 but right now tugenda kakola ku mitwalo 2 gyokka ate nga nawe ayagala okusuubula jangu tukusuubuza buli product yonna gye tutunda waneeno tukusuubuza ate nawe ayagala ogula kamu kamu osobola okujja then akantu ke nali yagadde okuyisaawo akaala biba bintu bingi bajja kujja babifune abantu abaagala okuyiga otabula ebizigo musobola otukubirako ne mujja ne tubayigiriza tumanya your dream eyinza okutuukirira kitegeera so oli ayinza obbeera eyo ng'ayagala kuyiga tabula bizigo naye nga tamanyi wakutandikira tamanyi ani agenda kumuyigiriza oba ng'ayagala kukola ka bizinesi ke bambi naye nga tamanyi kyakukola jangu tukuyigiriza otabula ebizigo naawe otandikewo bizinesi yo otandike okukola guno omulembe gwakukola ki gwakukola teri kutuula waka so mujje tuyige okukola okutabula ebizigo products tuzitabula batya tuzikola tutya ate nga akabeeyi si kangi so mwebale tuwagira mwebale tugulako mwebale tuwa ku ssente mwebale kutwagala naffe tubaagala nnyo Morris sikyo we love you so much kale Asha Beauty Glam Emengo wetubadde olunaku olwaleero Asha sijja bimudiramu byonna byayogedde wabula kyembasaba kiri kimu kyokka ennamba eyo eri ku screen eriko Asha Beauty Glam gwe wena gikozese ne bw'oba nga si gwe product agyetaaga mmanyi olinayo mukwano gwo ayinza okuba nga agyetaaga ne bwa mukwano gwo si yagyetaaga mmanyi waliyo mukwano gwo ng'agyetaaga abawala nawe otukesera n'ogyetaaga so bwe wasiga ogyetaaga lagirira oli n'oli mulagirire n'oli abawala mulina omuze mumanyi okubeera ne mukwano gwammwe
nga kituufu mukwano gwammwe byaddala nga mukwano gwammwe naye nga mumanyi okudda mu kasonda ne mumugeya olw'embalabe lwaki mumugeya nga te mukwano gwammwe mumugambe ekituufu mugambe olina wate embalabe zikuli bubi katugendeko oba enamba yiino Asha Beauty Glam ajja kukolako ne mugeya munnammwe olwannako temugeya bannammwe obugalo buyidde bimugaba lelelelele mukukyole kiba kyabaki bannange oli mukwano gwammwe mugambe nti Asha alina akajjako mugaba alina akajjako nakozi temwegeya bannange temwegeya nosanga oli gw'olina olugoye olwambadde lukunyumidde lukusibye akabina onina be nasangako nga bali ku munnaabwe baseka nga bamusensa kaloma kye yakola lwaki bali bamusekerera yalaba batunda engoye zino zibeera ku ddame kati baali bambazza akakazi ku ddame nga kalina ebbina liri shaped bulungi lisazeemu n'olunyampa bwe riti geeyawudde bulungi amabina eddame n'agamba bakwano be banaye akakagoye nkaagala laba bwe kakoze oyo bwe kakazidde bbina ne bamugamba kagula it's okay n'akagula mukazi wattu atuuka ewaka okukambala baali bagenda ku beach n'akambala kayitako ate nga bamugeeyambo ki kayitako buyisi omanyi kye baakola bambi badda bbali nga bo baseka kati mulabe yabadde amanyi afaanana ddame yena yajja mugongo katwashi bayite bamugamba tomugeya oba kale bwolaba kagoye tekajja munyumira mugambe kaleke tokagula soko ogende wa Aisha ofune ebbina bono wala ofune ebbina bulungi olyoka ojja ogula akagoye naye temusekerera bannammwe mubalagirire wali ebituufu mubalagirire wali ebituufu bannange mpozi Aisha abimazeyo ndowooza oba mpozi alina akatalekeko oba oyagala kusibula abantu bannaye mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kulaba romantic entertainment mwebale filmu zaffe mwebale kubagira bizinesi zaffe mwebale tuwa ku ssente omukama abaddizeewo abawa omukisa bwe mujje azzeewo tubagala nnyo temujjanga okwo mwenna tubatumira tubagala yadde tetubalaba naye tubagala mukama abawa omukisa. We love you so much guys. Have a blessed night. Nsigina kuongerako ebyange Aisha byonna byogedde. Dayira. Ye Aisha byogedde byonna. Sina kyonyongerako. Kale have a blessed night guys. Bala okujjako ng'olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala okubuuza Aisha osobola okujja ku namba yeeyo eya Asha Beauty Glam oba n'ojja ku TikTok ye emanyiddwa nga Aisha Namata n'omufollowinga n'olikinga n'okommentinga oba biteeke mu comment section ebibuuzo byo ajja biddamu bwe tunaba tukomyewo interview egenda okuddako tujja kuba tuddamu bibuuzo byammwe nga tubisoma wano kimu ku kimu Aisha bwaddamu kimu ku kimu buuza ku skin buuza ku kugejja buuza ku kukogga buuza ku mbalabe buuza ku kyoyagala kasita kiba kikwatagana ku skin next time Aisha ajja kuddamu buli kibuuzo kyammwe. We love you so much guys. Have a blessed night and bye bye. Ciao ciao, clock it. Clock it.